Abavubuka n'abakyala bavuddeyo okwetandikirawo obulimu obutonotono bakukulumidde gavumenti olw'obutabakwasizaako ng'ebadduukirira so ng'olutandika bizinensi yabinika emisolo kw'ossa n'amateeka agabalemesa nga kino kye kimu ku biviiriddeko ebbula ly'emirimu okweyongera mu ggwanga lyattu erya Uganda. Abavubuka ne pulojekiti endala byo bikoze ekibifu bantu bangi tebafuna ssente ezo bazuulira buwulizi. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze mu tawuni kansa y'Ekyengera nga luyitiddwa okusaliramu amagezi ku bukyawe banaamalawo obumenyi bw'amateeka nga lwetabiddwamu bannamateeka n'abalala abakwatibwako ensonga eno. Bagamba nti kakati abafumbo buli omu munne amulaba ng'omulabe we nga yemu ku nsonga eviiriddeko obwavu okwegirisiza mu maka nga bagwa bodaboda bagamba nti beerwanako ne bagula pikipiki kyokka gavumenti ebasaako amateeka amayitirivu agabalemesa okukola. Tandika okwevugira booda eyange kyate gavumenti ate yesinga okwagala ate okunkubanza ate okunzijjako booda. Ffe tuli mu transport nga abavubuka abali wano naye bwe tugenda ku mafuta liita y'amafuta nga ya 15,000 omusaabaze omuvugira sinsi 10,000. Bwavu buyitiridde mu maka. Ku kyebbula ly'ensimbi abakyala bakitadde ku baami nga kikosezza n'abaana nga bangi badduse eka ne bagenda ku nguudo okwenyigira mu bikolobero. Abaami tebakyaswala kati bo baswaza buswaza. Akusindika okuyiiya naye nga ne kapito takuwangayo yadde ki 10. Mukwano gw'obukodo tibulivaawo emirembe n'emirembe ku basajja. Bakazi ne bw'oba omuwadde 2,000 ng'okijje mu ndowoozayo nga tazikusabye mwana wange amuza kigezeeko. Bo bassentebe beekokodde enkola eya Power Development Model nga bagamba nti ensimbi akadde kamu tezina kye ziyinza kukola olw'emisolo emingi egiri mu ggwanga. Miliyoni emu ku muwejjere. Omuwejjere tasobola kukwata siringi ya miliyoni n'amala nayo mwezi mulamba. Ekyo kikafuuwe. Era abawejjera abasinga obungi obabuuza kye bakoze tebalina kye bakoze mu miliyoni etya emu. Naye gavumenti yajja n'ankola nti tubateekereteekere ebintu ebisobola obbabeezaawo ba animal husbandry bateerewo bya bulunzo bateerewo byaki. Bagamba nti kakati abali ku bizinga ge bakaba ge bakomba olw'abasirikale abalwanyisa envuba embi okubalemesa okugenda maaso n'omulimu gw'okuvuba nga kakati omulimu gw'obuvubi gwasigala mu bagagga ng'abaavu babago badda ku nnyanja. Besisi yali nnyanja ng'abantu bajja ekyokulya kati okibagobyemu omulundi gumu n'ebyabwe n'amaato gonna ogoonoonye bye babadde bayimiriddeko nga tobateereddeewo nkola ndala. Ajida Saala nga ye kansala mu lukiiko lwa tawuni kansa y'Ekyengera agamba nti ng'oggyeko obwavu n'obukodo ejjoogo lyeyongedde mu baami nga kati n'abamu babba ensimbi z'abakyala baabwe ne baziwasaamu abakazi abalala. Tulye tusobole okulankulana ng'ate owulira nti mujja oba mukubye embaga. Ebyo bitumala nnyo amaanyi. Munnamateeka Amol Jashima asabye abafumbo okussaawo empuliziganya wakati waabwe ate bafube n'okwetegerera obulungi nga kyakumalawo ebikolwa eby'obukambwe mu ggwanga. Nga akugulira ebyo naawe by'omanyi nti tabikola ki tabisobola omwami omumanyi wa booda naye nga buli lunaku oyagala kulekera akameeza ak'ebiri bw'aba akalese alhamdulillah naye bw'aba takalese kireke kuvaako nsonga yakuvaako obutabanguko oba oliawo gwe kwenyigira mu bikolwa biki birala akalowooza eri abasajja ate bw'oba tolinaamu yogera. Ayogedde ku bisoomooza bannayuganda ebivaako entalo essagwa omuli n'emisolo egibinikibwa buli kintu ekitandikibwawo ng'abasuubuzi byonna bino ebyogeddwa bakubisa mu alipoota bagikwasa abavunaanyizibwako. Nga twagala okufuna endowooza z'abantu butya biki ebiviirako abantu okwenyigira mu bikolwa eby'obwannalukalala ebikyasa ensangi zino. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agaleero.